Sapuli ey'ebibonyobonyo omusanvu. Nnyaffe Maria mu sapuli eno alinga atugamba nti baana bange bwe mutya ennyo okubonaabonyezebwa munswaza mundabireko tugisome lunywe tuyigirize n'abalala bangi. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Katonda jangu onnyambe, ayi Mukama yanguwa okuyamba. Ekitiibwa kibe ekya Paatiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga ekyala olubereberye na kankana na bulijjo emirembe n'emirembe, amiina. Nsikiriza Katonda Paatiri omuminza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yezu Kristo omwana ali omu yekka ye Mukama waffe, eyali muto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku bulamu bwa Ponsiyo Piraato, n'akomerera ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku ddyo gwa Katonda Paatiri omuminza wa buli kantu, alidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu n'Eklezia Katolika omutukuvu, n'okussa ekimu ku abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo, amiina. Essaala eyanjula. Katonda wange, nkutonera essapuli eno ey'ebibonyobonyo omusanvu ku lw'okugaziya ekitiibwa kyo n'olw'okussaamu maama wo omutukuvu ennyo ekitiibwa. Nja kwebulira ku kubonaabona kwe era nkugabaneko. Nkusaba ng'oyima ku maziga ago ge yayiwanga mu budde obwo obuzibu. Ompe wamu n'aboonoonyi bonna enneema ez'okubonerera ebibi byaffe. Emirundi 3. Mpa wamu n'aboonoonyi bonna okubonerera okujjuvu okw'ebibi byaffe. Mpa wamu n'aboonoonyi bonna okubonerera okujjuvu okw'ebibi byaffe. Mpa wamu n'aboonoonyi bonna okubonerera okujjuvu okw'ebibi byaffe. Essaala ey'okubonerera. Katonda wange, mboneredde nnyo olw'ebibi bye nakola, kuba ggwe oli mulungi nnyo, omwagalirwa ddala, ate kuba okyawa ekibi nga mpeereddwa enneema yo, nkomye kuno, sigenda kukujeemera, amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo littiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa, n'etulokole mu bubi, amiina. Mirembe Maria 3. Ojjudde enneema, Omukama ali nawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, jjukizanga emitima gyaffe okubonaabona kwa Yezu mu bulumi obw'omusaalaba. Okubonaabona okusooka, okulanga kwa Simeewo. Bikira Maria asingira Katonda omwana we omu yekka mu kiggwa. Omukadde omutukuvu Simeewo n'amugamba nti, laba ono ateekeddwawo ku lw'okuzikirira ne ku lw'okuzuukira kw'abangi mu Isirayiri, era aliba kabonero ke banaamuwakanyanga. Naawe omutima gwo ekitala kiri gufumita. Mu bigambo bino mweyita okulanga okubonaabona okuyitirivu era n'okufa kw'omwana we. Ebintu ebyo Yezu, Ayi Maria obyolanga mu myoyo gy'abaana bo.
Kitaffe ali mugenya ati bw'obakaaka obujje bweyagala bikolebwa mu nsinga bikolebwa mu ggulu. Tteme lyaffe yabunaku osonyiwa ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa tukola obubi. Totwala mukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ojjudde n'emma Mukama ali naawe bw'omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda otusabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde n'emma Mukama ali naawe bw'omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda otusabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde n'emma Mukama ali naawe bw'omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda otusabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde n'emma Mukama ali naawe weebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda otusabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde n'emma Mukama ali naawe weebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda otusabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde n'emma Mukama ali naawe weebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda otusabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde n'emma Mukama ali naawe weebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda otusabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde n'emma Mukama ali naawe weebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda otusabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, jjukizanga emitima gyaffe okubonaabona kwa Yezu mu bulumi bw'omusaalaba. Okubonaabona okwokubiri, okubungira e Misiri. Bikira Maria yeesanga ng'alina bulina okubungira e Misiri okusobola okutaasa Yezu ekiyiganyizo kya kabaka Erode eyali ayagala okumutta. Ebiyonjo ebya Yezu Ai Maria gebyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Kitaffe ali mugenya oluttibwa obwakabaka obujje bweyagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tteme lyaffe yabunaku osonyiwa ebibi byaffe nga ffe tusonyiwa tukola obubi. Totwala mukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ojjudde n'emma Mukama ali naawe weebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda otusabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde n'emma Mukama ali naawe weebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda otusabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde n'emma Mukama ali naawe weebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda otusabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde n'emma Mukama ali naawe weebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda otusabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde n'emma Mukama ali naawe weebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda otusabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde n'emma Mukama ali naawe weebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda otusabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde n'emma Mukama ali naawe weebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyo Katonda otusabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, jjukizanga emitima gyaffe okubonaabona kwa Yezu mu bulumi obw'omusaalaba. Okubonaabona okwokusatu, okubula kw'omwana Yezu. Bikira Maria ng'agenze ku mbaga ya Pasika mu kiggwa yabulwa amayitire g'omwana Yezu era kumalira ddala ennaku 3 nnamba ng'ajjudde okunyolwa. Yamumagaamagako buli awasoboka nga bali wamu ne Yozefu. Ebirundu ebya Yezu Ai Maria gebyolanga mu myoyo gy'abaana bo.
Kitaffe ali mugwenya oluti bw'Obwakabaka obujje bweyagala kolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Ttemmera yaffe ya lunaku osiimye ebibi byaffe nga naffe tusiimibwa tukola obubi. Totwala mu kkemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maali ojjudde enneemu Mukama ali naawe bw'omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaya naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu na Katonda assaabira ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maali ojjudde enneemu Mukama ali naawe bw'omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaya naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu na Katonda assaabira ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maali ojjudde enneemu Mukama ali naawe bw'omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaya naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu na Katonda assaabira ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maali ojjudde enneemu Mukama ali naawe bw'omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaya naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu na Katonda assaabira ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maali ojjudde enneemu Mukama ali naawe bw'omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaya naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu na Katonda assaabira ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maali ojjudde enneemu Mukama ali naawe bw'omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaya naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu na Katonda assaabira ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maali ojjudde enneemu Mukama ali naawe bw'omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaya naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu na Katonda assaabira ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, jjukizanga emitima gyaffe okubonaabona kwa Yezu mu bulumi obw'omusaalaba. Okubonaabona okwokuna. Bikira Mariya asisinkana omwana we ng'afaabina n'omusaalaba. Bikira Mariya asisinkana Yezu ng'ayolekedde Kaluvaliyo nga yeetisse omusaalaba omuzito ennyo kwe yali ali okumpi okukomererwa olw'okutununula. Ebiwundu ebya Yezu Ave Maria gwebyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Ebiwundu ebya Yezu Ave Maria gwebyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Kitaffe ali mugwenya oluti bw'Obwakabaka obujje bweyagala kolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Ttemmera yaffe ya lunaku osiimye ebibi byaffe nga naffe tusiimibwa tukola obubi. Totwala mu kkemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maali ojjudde enneemu Mukama ali naawe bw'omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaya naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu na Katonda assaabira ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maali ojjudde enneemu Mukama ali naawe bw'omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaya naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu na Katonda assaabira ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maali ojjudde enneemu Mukama ali naawe bw'omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaya naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu na Katonda assaabira ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maali ojjudde enneemu Mukama ali naawe bw'omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaya naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu na Katonda assaabira ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maali ojjudde enneemu Mukama ali naawe bw'omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaya naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu na Katonda assaabira ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maali ojjudde enneemu Mukama ali naawe bw'omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaya naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu na Katonda assaabira ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maali ojjudde enneemu Mukama ali naawe bw'omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaya naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu na Katonda assaabira ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, jjukizanga emitima gyaffe okubonaabona kwa Yezu mu bulumi obw'omusaalaba. Okubonaabona okwokutaano. Bikira Mariya yaliwo mu makomerero ga Yezu. Bikira Mariya yali kumpi n'omusaalaba gwa Yezu, n'olwekyo obusandi bw'obulumi bw'omwana we afa bwamusensera ddala mu busomyo. Ebiwundu ebya Yezu
Ai Maria gwibyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Kitaffe ali mugenya ati babakaaka obujjo byagagalwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Ttemi lyaffe lya lunaku osonyiwe byaffe nga bisonyiwa tukola obubi. Totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneewo Mukama ali nawe w'omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Nnakutonda osaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneewo Mukama ali nawe w'omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Nnakutonda osaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneewo Mukama ali nawe w'omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Nnakutonda osaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneewo Mukama ali nawe w'omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Nnakutonda osaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneewo Mukama ali nawe w'omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Nnakutonda osaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneewo Mukama ali naawe weebwa omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Nnakutonda osaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneewo Mukama ali naawe weebwa omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Nnakutonda osaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, jjukizanga emitima gyaffe okubonaabona kwa Yezu mu bulumi obw'omusaalaba. Okubonaabona okw'omukaaga. Bikira Maria alera omubiri gw'omwana we oggweddemu obulamu. Bikira Maria yaliwo nnyo mukadde akazibu nga basogga effumo mu mutima gw'omwana we, ate oluvannyuma n'akkiriza okulera omubiri gwe ogutakyali mu kagamba. Ebiwundu ebya Yesu, Ai Maria gwibyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Kitaffe ali mugenya ati babakaaka obujjo byagagalwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Ttemi lyaffe lya lunaku osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa tukola obubi. Totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneewo Mukama ali nawe w'omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Nnakutonda osaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneewo Mukama ali nawe w'omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Nnakutonda osaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneewo Mukama ali nawe w'omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Nnakutonda osaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneewo Mukama ali nawe w'omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Nnakutonda osaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneewo Mukama ali nawe w'omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Nnakutonda osaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneewo Mukama ali nawe w'omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Nnakutonda osaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneewo Mukama ali nawe w'omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Nnakutonda osaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde enneewo Mukama ali nawe w'omukisa mbakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Nnakutonda osaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, jjukizanga emitima gyaffe obulumi bwa Yezu obw'omusaalaba. Kubonaabona okw'omusanvu. Bikira Maria yaliwo mu mazika ga Yezu. Bikira Maria yeesenvula n'agoberera omulambo ogw'omwana we
nga gutwalibwa ku ntaana era yaliwo nnyo ng'ejjinja eddene likulungulwa okuziba omulyango gw'entaana. Ebiyonjo ebya Yesu, Ai Maria gwe byolanga mu myoyo gy'abaana bo. Kitaffe ali muganya ati bw'obakaaka obujje byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tteme lyaffe ya lunaku osonyiwe byaffe nga bisonyiwa tukola obubi. Totwala mukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maali ojjudde enneema Omukama ali nawe bw'omukisa mbakazi bonna neeza omwana w'endaye naye wa mukisa. Maali omutuukirira Katonda assaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maali ojjudde enneema Omukama ali nawe bw'omukisa mbakazi bonna neeza omwana w'endaye naye wa mukisa. Maali omutuukirira Katonda assaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maali ojjudde enneema Omukama ali nawe obw'omukisa mbakazi bonna neeza omwana w'endaye naye wa mukisa. Maali omutuukirira Katonda assaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maali ojjudde enneema Omukama ali nawe obw'omukisa mbakazi bonna neeza omwana w'endaye naye wa mukisa. Maali omutuukirira Katonda assaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maali ojjudde enneema Omukama ali nawe obw'omukisa mbakazi bonna neeza omwana w'endaye naye wa mukisa. Maali omutuukirira Katonda assaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maali ojjudde enneema Omukama ali nawe obw'omukisa mbakazi bonna neeza omwana w'endaye naye wa mukisa. Maali omutuukirira Katonda assaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maali ojjudde enneema Omukama ali nawe obw'omukisa mbakazi bonna neeza omwana w'endaye naye wa mukisa. Maali omutuukirira Katonda assaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, jjukizanga emitima gyaffe okubonaabona kwa Yesu mu bulumi obw'omusaalaba. Okumaliriza, Mirembe Maali asatu Kitaffe ali mu ggulu ssatu Nnyaffe ajjudde obusaasizi ssatu. Mirembe Maali ojjudde enneema Omukama ali nawe obw'omukisa mbakazi bonna neeza omwana w'endaye naye wa mukisa. Maali omutuukirira Katonda assaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maali ojjudde enneema Omukama ali nawe obw'omukisa mbakazi bonna neeza omwana w'endaye naye wa mukisa. Maali omutuukirira Katonda assaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maali ojjudde enneema Omukama ali nawe obw'omukisa mbakazi bonna neeza omwana w'endaye naye wa mukisa. Maali omutuukirira Katonda assaabire ffe aboonoonyi kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Kitaffe ali mugonya ati obwakabaka obujje byagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tteme lyaffe ya lunaku osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa tukola obubi. Totwala mukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Kitaffe ali mugonya ati obwakabaka obujje byagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tteme lyaffe ya lunaku osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa tukola obubi. Totwala mukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Kitaffe ali mugonya ati obwakabaka obujje byagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tteme lyaffe ya lunaku tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa tukola obubi. Totwala mukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, okubonaabona kwo kukuume nga kulamu mu mitima gyaffe. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, okubonaabona kwo kukuume nga kulamu mu mitima gyaffe. Nnyaffe ajjudde obusaasizi, okubonaabona kwo kukuume nga kulamu mu mitima gyaffe. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Sapuli ebibonyoobonyo 7 the 7 sorrows in Luganda.